Kadama TV waliwo Kadama wano alina okulabula kwayagala okutwala oba okubeera ng'atubuulira ng'agamba muli muntu alina lukindo, ndwadde, pressure, sukaali, omuntu oyo aleme kutawaana kujja ku bwa Kadama ate aleme kulimba ku bintu bya medical nti endwadde ezo taziina. Kasooke tuwulirize Kadama ye alina engeri ebintu gy'abitunuuliramu, katuwulire amagezi g'atuwa. Hello, Mr. Kadama, gyebaleko ssebo. Kansirira oli bulungi. Nammwe mwenna abaana abali mu nnyumba bantu gyebale mwebale kukola. Ne Mukama yeebale bakuuma. Naye mukimanyi korona gyali mwekuume bulungi kubanga nze wano kamankoogera mpadde ne COVID. Bakama bange baamundeetera nga simanyi kanimagini bo ne balwala nga bali ku treatment naye nze nga simanyi lwali olwo nange nankwata naye ngenda ntereera mpolampola naye abalina masiki muzambale kuba COVID aluma. Engeri gye yanduma simwagaliza muntu mulala akole kyamukwate bannaye. Naddala abaana bali mbiyumba mwegendereze nnyo abantu balina COVID engeri gye bazunga nga measles tebalema muleeta ewaka. Kati nina ensonga gye njagala okwogerako like abaana bali mbiyumba waliwo omuwala gwe nawulira ng'agamba mukama we yali amuboggolera nnyo simanyi ng'akoze amazeemu omwaka gumu n'emyezi 5. Bannaye baanammwe bwe muba mwakyo okukola mubeere serious by the way. Omuntu aba akuboggoledde omwaka gumu n'ekitundu n'omugumiikiriza emyezi 7 eba esigaddeyo egyo tegiba myezi mingi bannange osobola ogigumiikiriza n'omaliza bulungi contract yo n'ofuluma okitegedde nga weekuumye bulungi omumwango. Nze famire gye ndimu nabagamba omukadde waamu aleekaana n'aleekaanira n'ebitaliimu magezi wazira nze nasigala kimukola ki kumutunuulira butunuulizi kuba yaleekaana n'enkoowa ebyo omuwala nawulira agamba yagugumukanga simanyi biki ng'awulira puresa simanyi biki ebyo byonna nange byantuukako. Buli wanneebakanga bwe nti ng'omutima gunkuba nnyo nnyo nga nzukuka nga mpulira mukadde ampita ng'eddoboozi lye livugira nnyo mu matu gange. Ekintu ekyo ne nkinyonnyolako mukama wange ne ŋŋamba mwategedde nnyoko woono agenda kundwaza ebirwadde bye simanyi ate bye mutajja kunzijanjabira wano ntuuke e Uganda nga nzizeeyo mbonaabone n'ebirwadde. Ne mugamba nkwegayiridde nsaba omugambe alekeraawo okundeekaanira bayita bw'ati ono yalina n'omuze ng'akusanga bwebasa because nze neebaka like bwe mba sirina mirimu mingi nnyo like at 7 at 8 nze mba neebase naye omukazi n'akusanga bwebase talina kyayagala mu kisenge kyo wazira omutima omubi oba simanyi n'ajja n'akuba olugi you can imagine oli mu tulo ndowooza ekyo ekintu okitegeera ekintu ky'oyinza okuwulira ng'oli mu tulo omuntu n'ajja n'akuba olugi. Eyo embeera nange yantuukangako nnyo omutima ne gubeera nga gunkuba kumukumu nga we neebaka sisobola kwebaka tulo ne ntumalizaayo mbeera ngugumuka nga mpulira eddoboozi lye nga livugira nnyo mutwe gwange nnyo nalaba kisusse. Ne mugamba naye mukyalo omanyi ebintu by'okola ebyo si birungi kubamu akafaananyi mwana wo nga bamuyisa we bati nga gwe bw'oyisa nze naawe omwana wo n'agamba kansube tekikuyisa bulungi. Ne mugamba nkwegayidde olugirekerawo olubba fuluma ebweru waakiri bw'oba onjagala mpitira ku ddirisa nja kuwulira nzije ombuulire ky'oŋŋamba nkikole naye lekeraawo kunsanga nga neebase n'okuba olugi. Ekyo kyo n'akiwulira n'akireka n'aleeka nze famire ekiyumba kye nasookeramu at first omukazi yali mulungi nnyo naye omukazi bwe yalwaza omwana we n'agenda mu ddwaliro oba yalowooza neggaddanze ne bbaawe saategeera omukazi yagenda okudda nga mukambwe mu kiyumba kye nasookeramu. Omukazi naye ng'aleekaana namalayo mwezi gumu ne wiikisi 2 nensaba bbaawe n'akyusa nemusaba ntwale ku ofiisi nkyuse nzire mu kiyumba ekirala. Kati kyenjagala olaga abo abaana aboogera nnyo ekintu ky'okuleekaana njagala babuulira omulala buli omu
tetugenda mujjako kuleekaana kwe kubanga bamaloboozi gaabwe baagakolera nga gali apu tojja mugaana kuleekaanira yajja kuleekaanira kubanga alowooza baba takuleekaanidde tukola ki tuwulira nava mu kiyumba lwakundeekaanira nga nti just omukazi yandeekaanira ndowooza zaalina ku 2 nze obulamu bwange bwonna okundeekaanira waakiri okwata omuggo n'onkuba naye yandeekaanira ennaku 2 n'empulira obwongo nga bukyankalanye emirimu gye mingi weekooye dda taddeko kuleekaanira n'enkyusa bannange gye nadda omanyi okuva oba nkugambe okuva mu kinnya ne bakusuula mu fulayipaani ya butto omukazi nga yasooka nandeekaanira just for nothing naleekaana ku makya naleekaana emisana naleekaana akawungeezi jjukira bano abantu balwawo okuzuukuka ffe wano nze ntera okuzuukuka like at 45 kati lw'ozuukuka at 4 n'akutandika naye nga omubuuza maama nnyabo kiki ekikwasamisa kityo wallahi nga tasobola kikugamba ne mugamba kati kankubuulire bw'oddamu nsi okundeekaanira bw'otyo siddamu kukwata ku kintu kyonna ky'oŋŋambye bannange nze wano twabeeranga ne maama wawaka wano banaye nga tulinga bajja ne bajja yenna nga atugubadde yenna naye sirika nze nga mutunulidde nga nzirira earphone zange nga nziteka mu matu nga saagala nakulira byangamba banaye nga mpulira natuka ekiseera ne mpulira omutwe nga ngenda bw'eddalu naye ne ngamba ono omukazi omu bw'ati tajja kundemesa nabagamba famire gyenkulamu y'abantu 13 naye nagumira buli kimu mubamanyi bajama we balira kwegamba obujama bussuka n'owulira ng'oyagala n'okukaaba amaziga naye n'oguma nze ngumidde ebintu era mu abaana abava e Uganda abasuubira okujja eno bannyabo ng'olina ekyejo sigalayo ewammwe nkwegayiridde eno tukola mullo olina okola oba oli mulwadde oba oli mulamu ebyo byotojja biwulira Mwarabu kuba awajja kukola kubanga omwezi guggwako n'akuwa omusaala gwo bw'oba omanyi olina ekyejo nkwegayiridde agenda okuwuliriza odiyo eno tolinnya n'ojja mu nsi z'Abawarabu bannyabo eno tuba tuzze kukola mbuli mbeera yonna ate n'ofiisi ekugamba eri kukola n'okkiriza naye ate olutuuka eno mwezi gumu nga mutandika kwekaabya manye emirimu mingi biki oba wazze kukola ki era oba okimanyi emirimu mingi era oba olina okukola ki oba olina ogikola that's why mukubira abo ba agenti bammwe ababaleeta ne batabafaako kubanga baakubuulirirawo dde wano nti no gy'olaga muliro naawe n'okkiriza muliro oba muba mwagala kulinnya nnyonyi simanyi abamu kye muba muliko muba mwagala kunyumirwa nnyonyi simanyi naye manyanga lwe bakugamba nti no visa y'efulumya ogenda Bawarabu weesiba omutima omanyi ojja kukola ate mmwe mwandituyambye kino nkisaabusabye ng'olina olukindo bamaama mwandituyambye ne musigala e Uganda kubanga nammwe ebizibu byammwe mukaaba nnyo bingi kwegamba nammwe oba simanyi nakumanyi bw'oba omanyi mulina ebirwadde byammwe enkindo bannyabo bamaama ssente muzaagala naye mwandisigaddeyo e Uganda mukitegeere eno tujja kukola mullo na bidi n'okola omugongo ne gukuluma wallahi n'obula n'amaanyi agayimirira naye ng'olina okukola Omwarabu tojja mubuulira ebyo mukitegeera ba mikwano naye omuntu nze famire eno ngumiikiriza kuleekaana kontrakiti yange eyaggwako kati ate ne banyongerayo emyezi bo bennyini ne ngamba sijja bakayana nayingira mu nju eno banamu okugumiikiriza kintu kikulu nnyo nze nayingira mu nnyumba eno abandeeta kampuni yannimba ngenda funa $80,000 maama nayingira mu nju eno ng'afuna emitwalo gyali nkaaga mu mukaaga no gye nasookera gyali 66 muno mwe nayingira gyali oba 7 awo bwe batyo nenkaayana n'ekirala mbalabula mujja ssente temuzimanyi bandi bayambye nnyo ofiisi nekubulira nti liyaali emu nti ziba ssente bwesiti bwebaga liyaali 7 ziba ssente bwesiti bambi ofiisi ziyambeko abaana okubategeeza ssente ekyo tujja tuli mbuzi nga tetumanyi vali ya ssente z'abantu bano ze batusasula meka n'omanyika ne bakuwa omusaala bannaaye kampabuulire e Uganda
nze nasabanga nenga Mukama Uganda ano neefuna omulimu gw'emitwalo 3 mba mmaze naye bantu mweno bwe bangamba bagenda kumpa emitwalo 8 nengamba amiina kangende nkule naye otuuka nga bampa busente butini kati n'ennyumba gye naddamu nga bampa emitwalo egyali 7 ne complaininga ne banyongerako kuba nali nfuna emitwalo 7,615 nenkola neŋŋuma naye nentuuza bosi wange ne mugamba emirimu gyenkola mingi sente zimumpa ntono n'aŋŋamba oba oyagala nkwongeramu liyaali simanyi aŋŋamba ngenda kwongeramu liyaali mmeka 10 liyaali ne mugamba zireke totawaana